individualism ku luno gye basimbiddeko siro okujjako weesige muwagala w'abangi oyo gwe beekuliza era abalala bali ba status quo gwe balaba nti tasaanidde newankubadde agezezzaako nnyo okuderivalinga obukulembeze ng'ayagala okuyamba Uganda naye bali ba ferosuuti bo basigadde bali adamant ku the pains of this nation kubanga ebitugatta si mukwano si Luganda ebitugatta byebyo byotunuulira nga eruuka eyiganga ekamuli ejjinja embaale esoroti esironko epalisa ekampala emasaka ebukomansimbi ekalungu erwengo ekyaggwe genda yonna kooki ng'ebiruma bannansi byebimu ebbula ly'emirimu obujjanjabi omanye abantu abava mu ggwanga lyonna okujja emulago okuba attended to ku chronic diseases obamanyi obungi bayitirivu toyinza nakukifumiitiriza nti bayitirivu bangi ate kiri atabaala Bobi Wine kyagala nti mujja kukiwulira kiri akola ki kiri atabaala buli wamu wali oba ayinawo relative we oyinza okugaana okufaayo kubanga tekinatuuka ku oyo gweoyita wa mu nyumba naye wali nga ku Cancer Institute nkakasa buli musirikale ayinawo relative basula ku ttaka abasawo bakolerawo mu bugubi gwe bootalabangako Kayongo bwogenda ku Cancer Institute omusawo gw'osaasira mu kifo ky'okusaasira omulwadde kubanga otuuka ku balwadde bo n'otendewalirwa n'owo gw'oleese n'ogamba yaddeko niyo kugamba is first hand information nzize mbibagamba byembagamba mbadde mbiraba buli lunaku kumpi emyezi 8 egiyise nga kyekiri mulago results okuzifuna obufunyi naye nawulirako nti ku saidi ya Cancer Institute bagula ekyuma ekikalirira ebyuma gyebiri era ekyo saagala nkulimbe waliyo ebyuma 3 yes gyebiri eyakivume ate gwe kati kiringanga tatagula mmere waka tewali na achievement yamu wali beetaaga okuba nga balina ebyuma kubanga wali abava Arua abava Embalala abava ettaka Jjunge abava wonna mu nsi yonna balina obulwadde obwo balina genda wali mulago kugambye buli musawo ratio ye eringa ku bantu 10 buli lunaku abali wali abalina okukola ku balwadde ekitasoboka buvunanyizibwa bwe balina kubanga nabo balina okwewaayo so omusawo alina okukola okuva ku makya paka kiro naye ate ssente bwe zituuka kumpi zonna ne mu budget baagala kuzimutwalako abala tebazibawanga era we beekalakaasa abasawo abasomye nga bagamba tugende tuyambeko kibooko yekola ki yevaayo ku kostiyani esente ze bakozesa oteekateeka okukuba abasawo abaagala okugenda okukola zibamala okubakirizisa n'okubasasula bagende bakola ekyo kye baasoma kati ezo ensonga ze tuyimiriddeko gwali eyo. That is why when I was given this responsibility nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuŋŋamba nti nkuwadde omuzindaalo genda oyogerere bannayuganda, genda oyogerere abaavu, genda oyogerere abatalina mwasirizi, genda obeerere eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi byebyo ebigambo Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'obimiremu bye yaŋŋamba. Era gwe yenna alowooza nti ndiva ku ebyo olisiga nsano ku maadi. Kyovulaba olina statement gy'otandise nayo Waiswa ng'ogamba nti woofiisi zino bagenda okuzituwa nga beetegereza bingi. Ngamba kikyati waliwo ayagala okusiguuka. Bakawulira nti njogera ate nga sinnaba. Kayongo tetunnayogera ate ogamba otya nti njogedde nga tannavaako. Ngate omukulu yaŋŋamba nti genda oyogere. Ontegedde bulungi.
we will leave no stone unturned. Tetugenda kuleka jjinja nga tetulikyusiza kumanya what do we need to do for as long as we are breathing. Ababiri bagamba ajja kukalimba. You intimidate Alex Webster Mufumbiro with blackmail. You intimidate Mufumbiro with death. You intimidate Mufumbiro with prison. My friend, oba totamba kusoma kye bayita psychological understanding of an individual. Nze nagenda paka Nelson Mandela weebaka mukomera. Nagendawo paka kifaananyi kiwakindaga. N'okutuukawo obutuusi era nawo omala kusiba mutima kubogererawo ku mazzi abatuuse bamanyi Robben Island. Kati my orientation n'obuyigirize wange n'exposure yange bwemanga awo natuukawo ate saafu na bufunyi mukisa kutuukawo natuukawo ne president ne first lady golowooza navaawo nfunye buvumu ki? Buvumuwe jangu wano lero. Buvumuwe jangu wano lero. Kukapya ka Luswahili. Atirewe kawano kati kivumbiwe jangu wano lero. Omwoyo gwo guje wano kati. Waiswa lero ngozooli wanjawulo musibya bulijjo. Kubanga njagala Abannayuganda bamanye nti no business gye tuliko eri serious. Ate ndaba oli mukambwe. Eri serious eno business. Ate bamanye nti tuli bajowaaje. Uganda erina omukisa kubanga abajowaaje bafuna omukulembeze gwe bawuliriramu. Nze mbabulira buli lunaku. Imagine nga abajowaaje tebalina Bobi Wine gwe basobola kuwuliriza abawadde essuubi nti enkya bagenda kutuuka. Gwe tuuleeko ofumitirize singa wabaddewo leadership vacuum nga abajowaaje tebalina gwe bayinza kuwuliziganya naye ebyokusanga ebigenda mu maaso bingi nnyo ebiyinza okuba nga tebiddamu kubeerawo wano just because the nation has leadership and people don't appreciate that leadership. They think we are going to be cowed down. Nowamba omuntu nga mugamba nti muli magye nti magye ga Uganda ne muwamba omuntu that is cowardice. Okitegedde mutiisatiisa muwamba mukola buli kimu nabagamba nti ono omuntu gwe mulese nti agenda okukulira amagye kati bwe tunamuwangula muhoozi bw'anaamaliriza ebyokuwamba abantu agenda kuzzaako ki? Bw'ona ava mu byokuwamba abantu muhoozi ogenda kuzzaako ki? You're using our military to think this is your monarchy. That is not true. You think you're going to intimidate people mugenda guloli so we have withheld blackmail, we have withheld against injustice kubanga we know that we have a duty and a calling as a nation. Kuno kuyitibwa si kutisibwa kuno kuyitibwa ko tuliko buno buweereza sebo wali abo abantu bangi nnyo lino eggwanga lina abantu miliyoni 4 ate nga abasinga be banyigirizibwa wali abantu bangi nnyo abayinza oku-executinga duty gye executinga better than me. Naye Katonda bw'aba mpadde opportunity to be at the helm to revolutionize my nation, I am telling you, whoever is thinking to break us, you're making a big mistake. Ogenda kutukwata, ogenda kutuchunya, mutukoze buli kimu, mutufudde ng'ebitagasa, mutu dehumanizing nze, okumanya muli bajega nnyo, mumala okukola ebyo byonna eby'ekigwagwagwaga ate ne mulowooza nti muyinza otukwata mutu negotiating ze tubeere nammwe. Mulowooza tuli basiru ku myaka emeka we bagendera mu lutalo era lwaki balowooza nti bwe bagenda mu lutalo singa tuluzinga obukulembeze wano tuyinza kubawo olutalo lulala kuba munyigiriza abantu kanzije Katoni Waiswa 'Namwatulira manya ensonga
nze Kayongo Hakim muzzukulu wa Jjajja Budda muzzukulu wa Kasira muzzukulu wa Kanaana muzzukulu wa Budala lwa Kirume mwana nzalo y'Ebukomansimbi nze ndi emabega w'emizindaalo manya ensonga kati MP kyafuuka kyakuzanyisa asanga yakwata lulinga MP okumukwata omala kuwandiikira sipiika namwatulira manya ensonga. And we are going to stand together to unite the Kenyan people so that we can be able to realize the dreams of the founding fathers of our nation. Tutunuulira ensonga tuzigoberera wakati mu kuzeekennanya ennyo n'abateesa abagundiivu. bannayuganda tulina okukeera ku makya tuzuukuke twekkiririzeemu tukikole omulundi gumu twetawuluzeeko obukulembeze obuliko bo bwennyini bukkiriza nti bwagwa naye buwangaala kubanga tetubusuulanga buli lunaku okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro namwatulira manya ensonga. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo nze muzzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakim ndi n'amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro. Waiswa njagala ontwaleko ku kuwambibwa kwa Akireewo kyazze kitya era kyabadde kitya awo njagala kubanga abantu abamu tebakitegedde enkwata ye n'ebirala. Akireewo bamuwamba ku lunaku lwa Saturday bamuwamba atuuse kumpi ewaka ewuwe. Of course abamuwamba yena enkola yennyini ey'abayeekera abawamba eggwanga lyaffe abajja nga tebalina ideology abajja nga bankuseere ne bamuvumbagatira ne bamuteeka mu mmotoka nga bwe bakola ne bakuba Akireewo ne batulugunya Akireewo bamulanga ki kukuuma Kyagulanyi n'atattibwa. Kakati okukwata omuntu akulira security y'omuntu lwaki tokwata oli? Bw'abanga Kyagulanyi Robert Sentamu kive mu Uganda mukiteeke mu tteeka kuba n'abakabulu bakiteeka mu tteeka. Bakugamba nti bagezaako okumutugisa esapuli Akireewo esapuli era nesigala awo. Tewaliyo nsi mu nsi tewaliyo nsi kyovalaba bannayuganda balina teri nsi mu ggwanga ng'amagye ge gatulugunya abantu bannansi. The army can never interface with torturing its own citizens. Emyaka gyonna Museveni yalimba bannansi nti they are professionalizing the army. A professional army ng'ekwata abaana abatanaweza myaka 25. muyinza okuba maje A professional army muyinza okuba mulimu abamu abatana bakuba professional. Tekisoboka kugamba nga nti kutosobola gamba bannayuganda nti mulimu abamu nga sente zonna tuzibawo okutuwa the best. Bwe batuuse Soroti tebawandiise, bwe bagenze Busoga tebawandiise, bwe bagenze wala tewajjudde. Era ebisaanizo babisanga mu lijoni emu. Bwe tutogera ku eyo tuli basiru. Ne mukeera ku makya nga mulina omuntu abagamba nti ye amagye ge gasobola okulwana ewantu wonna n'akeera ku makya kuba kati mutabani oyo akulira amagye tokyalina ky'oyinza kutugamba. You cannot blame anybody. In fact olwaleero bwe tumala okuwangula bino ebiva ebitukoleberwako ate munaleeta ani kubanga amagye kati mmwe mugalina gali mu nnyumba yammwe gali mu maka gammwe mutandise okuba nti mumanyiiza abantu nti you are going to intimidate them. Ne bamuwamba ne bamukuba Akireewo ne bamukuba kyokka oyo omuluyi awandiika ebbaluwa n'agamba okukuba kukyamu atalina musango n'okwata omuntu n'okwata omuntu n'omala okwata omuntu ng'omukutte ng'omanyi by'omukwata bya kiwaani
notamukwata n'omuwamba n'omukuba n'omuleka mu kkubiro notakoma mumukuba nosalawo ogende newaka ewuwe abaana be baneiba be famire ye mukazi we nabo batekeko tocha obatulugunye ngwebalaga nti omulese naye n'omutwala n'omukubira mu maaso ga mukyala we. Teriyo kintu kisembayo ku nsi nga muntu kunafuyiza mu makaso ga mukazi wo. Bamutute newaka ne bamukubirayo. Bamukubirawo. Kyokka nga n'obujulizi be bazze nabo nga babadde basobola okujja bulungi nnyo ne bakeera ku makya ne bagamba nti twasanzeewo obujulizi nga bwe bakeera ku makya ne baleeta emmundu ne bagamba nti twalabye emmundu za Bobi Wine ziizino ne baleeta emmundu ne zimala ne zifuuka ice cream era mulowooza bannayuganda nti basiru era mumukakasa nti eno ensi mugenda kugirya mwekka mugimaleko era temukkiriza nti wayinza okubeerawo omwoyo ogulidda. Kubanga bw'okola ekyo ekintu omuntu omwana we bw'anaakula ng'ajjukira ekyo gwe olowooza generation ye egenda koma ku ono obukyayi bwe musiga nga mubusiga olwakabbira mubusiga olw'obuyinza mulowooza mugenda kuwangaala kubanga gwe oyinza okulowooza oli 50 kuba n'oli aliko kati naye akkiriza nti asobola okuvaawo enkya kyogamba mugenda kitambuza paka ku muzzukulu nakana. Bannayuganda baliba bakyali bajjeganga bolowooza bwe balizuukuka nga bazuukira ku bazzukulu bammwe Mukama Katonda abawangaze. Tosobola kuwamba mwana wa muno ayina abaana ayina taata bamukubye eriiso lino bamukubye eriiso lino ampuliriza bakubya kireewo eriiso erya left. Nina kinjagala okubuuza alinga agamba nti oba mu liiso mulimu ekintu kyayagalamu. Weewunya emitima gy'abantu bano omuwambye n'ogeera ku makya ku National TV ne mukuba n'ekifuba ndabye abasajja batudde eri waggulu ku mmeeza n'amawulire gabaleetamu General Court Martial. Kanyamunyu nga teyagenda mu General Court Martial. Mwe mulowooza bannayuganda beerabidde bwe balizuukuka tebali baanukuza ebibuuzo eby'amaanyi. Kanyamunyu yalina emmundu ng'emmundu gy'alina teri mu mateeka. Kanyamunyu n'akuba omuntu amasasi in cold blood. Omwami oyo akena yali asobola okuwona kuba bamukubira amasasi bagamukubira lugogo n'amuteeka mu mmotoka ye n'amuvuga ng'amutwala mu kunnumbi amwetoolooza asobole okumutuusa kiriniki ng'afudde. Mukama n'asaasira ampuliriza. Kanyamunyu n'akolagana ne Andrew Mwenda n'akolagana ne muganda we ne bakwata emmundu ne bagibuzaawo naye mu mateeka eryo kye bayita dying declaration omwami oli akena gwe baali baleese ava naye nga bamukubira kibaabu we yali ava ku mobile money kujjayo obusente kwongera kucakala bana bagamba nti baleeta otulo. Akena bamaze okumutta mu musaayi akena abaana atera okufa akola declaration agamba abo abandeese be bankubye amasasi yabyogera mu lukyoli. Jeno Yoweri Kaguta Museveni kiri ku record take me to court mu mpambo bamwagala okumpamba nga muwambya kireewo do it if you want. N'agenda mu Northern Uganda n'asaba Ngolo Kanyamunyu bali batabudde babatabula biki ebintu byeyo manye engulu eyo tenti yolanyera ina gwe yali ekubye mwe naba na Uganda mujjukira yali emubye yali emukubye era ofisi yatyo kugitulamu. Kayongo omukozi najja anaga nti situla mu ntebe ya Kayongo Kayongo tekira bya bulijjo ontegedde President Museveni nagenda engulu eyo n'abagamba basonyiwe Kanyamunyu. Kanyamunyu omulamuzi yalwana bulwanyi okumusiba emyaka 5 nga ba Andrew Mwenda bakalambidde nti bamute butya atambule binafusi kubanga eri batwalayo ssente gye bayita kooti ya Mataputi. Kooti ya Mataputi mu criminal ekola mu capital offences. Kooti yaki eya Mataputi ekola mu capital offences yete ya Mataputi. Batuze eyo kooti ne bawa abantu ssente ekyo ne bakita kwe kujja na pleading wano nti kituufu yali assa omuntu in cold blood oyo tebamutwala mu kooti y'amagye. Katanga omusango oguliwo gwa Katanga yakwata emmundu omukyala n'akuba bbaawa amasasi nga yeekobanye n'abaana omusajja baatazaala biri mu kooti
tebannagusala naye lwaki abo tebali mu kooti y'amagye ogwo omusango n'okugenda mu maaso baamala kukeera ku makya ne bagenda basinkana General Yoweri Kaguta Museveni n'asinkana famire ey'omukyala n'ey'omwami ne biryoka bigenda mu maaso lwaki alowooza nti bannayuganda ebyo tebabiraba n'owamba omuntu w'abantu n'owamba omusajja omukatuli kyali hambo omusajja omuntu mulamu nze bamuwamba lwa 6 ku lwokuna twalya mu sowaani emu nakiriwo jonna twali naawe waggulu mu ofiisi twalya mu sowaani emu kuba tuwangala n'abantu bano kyova olaba tetulina bigambo bye tugenda kubagamba muli amasaaji nga mulowooza nti mugenda kuba nga mututulugunya ffe tujje tubayiseeko akazigo tugenda kubibagamba directly nti Jeno Kaine Rugaba Muhoozi nkubuulira bye mukola bikyamu era mujja kubisasulira wakiri muli bisasulira mudda temuyinza kubonyaabonya abaana b'abantu bwe mutyo gundi akiriwo kyakulwanyisa kiki yali kyebadde nakyo bamusanze ne pips za Lieutenant Kano kati tuinterrogatinge pips ezo bazikolerawa pips za amagye bazikolerawa era bazikola ezo kubanga ogamba nti ekintu kiri original kitegeeza you can identify zaani yes mu Uganda tulina ba Lieutenant Kano bameka ani atalina pips ze bwabanga pips ze ezo tazirina yazibulera ya reportinga wanti yazibuza kubanga nebagenda ekibatwala mu mate mweri kooti yaba mafia nti bagituma ati mugalaye mutwale tiyabadde nakyakulwanyisa kyonna akirewo naye baga bamusanze nekipe zaki nekipe bamusanze nekipe kati ekyo kubanga bwogamba nti nakusanze n'ekintu kyange yes nenkikakasa nti kyange mba nkiinako origin bamagye kyavu mba nsobola okukirambulula epipusi zino ze basanzewa akireewo tuteeke kale mu bwongo obutono za Lieutenant Kano ki atalina zize kati era yalipotinga wa kuba mumuwavunaanye okuba n'ebintu ebyo byennyini ebya government store nga bwe mwakwata n'amabaati kati gole tugalaba nti galiko Karamoja Anita Amongo nga babbi amabaati kakati ono gwe mwasanze ne pipusi zaani ampuliriza bwe bakwata government stores kwe kuba n'ebintu ebya government ebikakasiddwa kati njagala abantu abo abajegaabo baveeyo batubuulire nti pipusi zino zaabano they cannot substantiate their foolery. They cannot substantiate their stupidity. They cannot. Kubanga never babikola, they just wake up in the night mutamiro and they execute foolishness on the citizenry. Era balowooza we are going to macerate them. Omanyi wayise oyo ayogera bubi sigenda kwogera bigenda kubasanyusa. Ngenda kubabuulira ebintu ebiri ku mitima gy'abannayuganda baabakyawa nnyo nti era essuubi lye balina mu Kyagulanyi lyeri balemesa n'okubagamba ebikikinike oba okubakola ebikikinike baabakyawa nnyo kuba mubatulugunyiza nnyo gw'olowooza famire ya Kireewo sika famire kubanga batujooga balowooza nti oba nti tuli bantu abava mu kwegamba nti twajja okugamba nti aveeko nga we are not human beings Kireewo obufamire obwo bungi nnyo obwabo abantu b'NRM tebumukira ng'ogyeko nga nti balina Museveni ate abasinga balinaani abo abamanyira abantu abo bawamba abantu bw'ojjawo gye n'Omuseveni yajja ne bawamba Uganda bw'avaawo bo balinaani ewaba Kireewo balina bafaatha mukulu waabwe faatha gomanyi family oganda nti erimu faatha kiba kinene naye ne mukwata abantu nga mulinga abagamba nti balina baabwe mu ggwanga eryabwe kati mumwagala bamusange n'ekipe z'amagye bamuleke anti nkugambye tebamusanze nazo kakati kale bakwata oli eyabuze ezize mu magye bwe bakuwa emmundu n'okomawo nogaa emmundu bayeeko we bajeeke firing squad ani oyo yalagajjalira pips z'obwa Lieutenant Kano bamulipootinga wa kale bamutugira wa tugambe nti yali yafa ekyokubiri Akireewo abanga akola
activities tugamba alina byakola ng'akozesa alina byakola aba yeetaaga people z'amagye aba people za Lieutenant Kano ziba zimuyamba ki ne bafumitiriza ati kakati akirewe engeri gyali head of security ateeka okuba Bobby yamuwa bwa Lieutenant Kano. Can you imagine ne hallucination okuba n'abakulembeze n'abagamba nti ono gwe bakwasiza amagye nti bamukwasiza ebintu byaffe tasobola because he cannot afford his fingers are dice. Tosobola kubanga 24 hours tolina sobriety yo noba ngosobola okumanaginga the nuclear buttons eziyambe gwanga mu security. Chovola banti gomanya abantu bameka kankubulire Kayongo ekisinga okunyiza gomanyi abantu bameka abali mu magye nga magye kaliya yabwe omanya abantu bameka bakanda baffe banyinaffe batata baffe bamama baffe betwasoma nabo abayingira amagye azekariya. Kayongo kiringanga ggulwa lero mu mawulire omuntu najja okuvoola omulimu kubanga tewaguyingira lwa ssente waguyingira okuweereza obuweereza obwa munnamawulire kati oli najja ne yeerimbika mulimu gwammwe n'agutatanya ng'oguwadde emyaka gyo gyonna kubanga tulina abantu ababadde mu ago amagye ga UPDF emyaka 2 tulina abantu abadde mu magye ga UPDF nga yagayingira with passion to protect and defend the borders of Uganda era nga bali willing okuyiwawo omusaayi ku lunaku lwa Uganda ng'erumbiddwa. Naye gwe n'okeera ku makya n'oyingira mu magye g'abanno ne mugayingiramu ne mugawamba ne mugalimba abantu nti muga professionalizinga kumbe mulowooza nti muvuga projekiti ya taata maama ne omwana. Eyo tebigenda kusoboka. Kazi gyetandikirawo. Richard, chapati ngampo mu bulala ngirayo ko katono. So sweet manange chapati siweddewo ate olunaku lwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard, ebintu bino wabigulawa? Tanowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Ngane kwata mangu mpumu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okukosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Erigwe kabyanza oba boda boda anti gwe kapo mu buli mbeera yonna ey'emirimu oba enguudo weesige era okozese Shell Advance anti ennamba emu mu kukuuma n'okuyonja injini ya pikipiki yo.